Munange onasonyiwa zigenda kula tiketi 10 era Jonas oyo Jonas ajja kujja ne kamera yo ewange otamino abantu tubawe kuki tiketi kubanza nina abaana bange sinaga bajire bwerere ngera timu namba yani banamukisa benakawuka bachali bange ng'ababodaboda banetera ku bintu bandi bonna bajje bakyagala karo ya so kirungi nnyo okwewagira nti abayimbi 10 singa basobola tiketi 10 oba olina abantu 10 kyo netandikirawo bulungi netugijambinga negenda maaso ya alo obuyinza eyatuteerawo ensi neggulu ensi etuwoomedde obulungi bweti tusanze abalabe bano bonna betusinkayira mu nsi tukusaba alo tugondeze edduniya otuyambe buli muntu afune otuyambe pulaani zaffe zonna zitambule oyambe sisita waffe ono Karo omusimulisimula tuzika tuno twayisizaawo obuwa abantu kubanga tulaba akabi tuno twamemole nomala oleeta biri naye Karo tugenda kubeera mu nnyo pika okuweninga ngaetteeka tugenda kulwana kitusobola okulwana ebisigadde tubikulekedde alo obuyinza feka tukole gwe tusobola nawe otukolere gwosobola otukolera sina bigambo nina ebigambo bitono nnyo naye mbadde nsaba wadde ndi musajja naye nfukamire nga njogera ebigambo ebyo mu maaso ga Karo. Mu nnono za Buganda Karo Nantongo yajja mu studio nga buli muyimbi anzize Segere nali nga buli muntu agamba nti mwabayimba obulungi musumbuwa sibagala tokaaba baba sirikako ate kati yakusirisa yawulira nali nkola demo z'abayimbi nga ndikodinga demos kati Karo olumu najja kuba nagamba producer wange nemugamba mwana nze ebyokuyimba biyitamye nyimbe wali andabawo ennyo waati namugamba bamwita Latizi namugamba enkyangenda kujja ku studio naye mugamba je wena gye Karo Nantongo nagamba sina sente nyingi zensobola kuteekamu nengenda making sure ti mwana goli star ate kati ndoza mubirawo esaawa zino kwagala nnyo Karo byebyange. wow whenever you get a chance to do good, do it. Because you never know omuntu ono agenda kufuuka ki oba alibeera ki. Karo, you had something to say before I can conclude? Ruth, lwaki bakuyita? Atubuzeeko? Ruth, briefly. Narakusiza mwena erinnya lya Mukama Yesu njagala okutwala omukisa guno okwebaza olunaku luno Katonda lwatuwadde olulungi nze lwatuta Mary Bata CEO MBM Music kinkakatako okubeererawo maama wange muyita maama kuba nze muzaalibwa bankima so Karo is my mother ate mukwano gwange n'ekirala mwagala nnyo kuba buli wendaba nga tukyayimiridde be bayitanga ba band music naye nga kati we are something. I thank God for that. Momo mwebale kutugamba kyakukola tubenyumirizaamu era ensonga lwaki tuli wano kwa Karo webale kuyimirira okimanyi kyoli gyende nkwagala mu ssaala ne mu nsi eyo mututambulira. I support you and I love you more. Kwagaliza kisinga abagizi ba Mary Bata nga mukaaga buli ayagala okulaba ku Bata buli ayagala olaba ku Karo mujje tugenda kubeera nga celebratinga olunaku olwo ngera tuwerekeddeko muganda waffe Karo n'ab'e Masaka bamusango ngenda kubeera nga munaana ngenda kubeera nammwe banaye mujje buli we mugenda okulaba ngenda kubawo musapootinga mukwano gwange. Thank you.
nange ndi emotional nga mpulira sola muwuliriza ng'ayogera wajja yona nkimanyi mulabi ebimu abadde anyumizaamu challenge ezabadde nga gyafuna naye nga mugamba abamu tebagenda kugamba naye bonna ba artist bali challenged era namukwala wange nagamba ne mugamba kati sikyanenya abantu bava mu mulimu gwa kuyimba bwe basanga omugamba kale omulala nogamba waayi mu ngeri emu yali mutuufu kubona bw'olowoozaamu engeri gye bikuyisizaamu wulira nga oli musajja mugumu nnyo okuba ng'okyali mulimu guno. Bannamawulire mwenna yino press conference gyenzeemu ngeri abannamawulire abangi era nyingira wanegamba kale abantu nga bamwagala nensanyuka nnyo ku mutima gwange. Nze ndi musanyufu nnyo okulaba nga abantu baagala Carol we bati yanze kinsanyusa nnyo siga kwogera bingi naye kyekibanayimwe bali kujja ekirala nga mukaaga banemujje tubeerewo Carol tumulage nti nno kyazidde kino kyamaanyi nnyo tukifuule waffe naye nga munanaye Masaka bampita Green webale nnyo Green Daddy tubajukiza tables talent naye nga tamanyi watandikira ebitone bwe bugagga ate abayimbi olumu abalina talent babeera batuvunaana nti banafo tebeerwanako because ne Keti ne Mami Kathy na buli omu akwatiddeko mu lugendo lwo kitandikira ku ggwe nti naawe ng'omuntu weebale butapowa era ng'ennaku z'omwezi mukaaga Chosen Blood Gendi nkowoola Abannayuganda mwena mujje tuwagire talent eya ddala. Carol Nantongo ayimba bulungi Mukama atukulembere na buli omu amukwatiddeko Uncle Keti akatale ke katukwebaza era nga naffe yansiimye ku Serena saawa eno omwaka ogujja tukola ki Amina tukikubireko obuganda ekyo. webale nnyo Chosen. Thank you. Okay, let me pass the mic to Kappa Mike yo. Science okola bamuna. Bane mwe bali kuwagira Carol. Ekigambo ekyange ekisinga obukulu my love. Oliawo fena wetwagala okuba. Eno entebe y'okukola concert. Buli omu ajeegomba. I'm so proud of you. Tugenda kikuba era nze Masaka nze ndio okusookayo ewaka mwebale kwagira Carol nyongero bayite ennaku z'omwezi nga 6 December mujje ku Africana tumuwagire ate wetulaawo Masaka nga 8 na December. So happy for you. Kati wakoze bina kati tutunule ewadda future nga 6 December sibeera watali dance ekyo bakimanyi. So 6 December wano byebyange sikyo kyawedde. You see what rich talent does. Carol Nantongo oyo si mukwano gwange mbabuulira mazima naye sister wange mukitegedde mubadde mutidde kati kinkakatako tamanyi nakumanya nti oba mbadde ngenda kubeera wano sirina namba ye ya simu naye olwatuuse nze bukyambeerawo mu Uganda eno ye press conference yokka gye naakajjamu era buli atudde awo neekanze Douglas aneekanze Morinya aneekanze Katha aneekanze buli mwaka naye nzize wano ako kasista kange kemulaba bukyambaawo namusanga omulundi yo emakindi wali ku Pakalas nemugamba gwe oyimba nnyo naawe naye nsaba Katonda ofune management ekwongereyo Uganda etegeere kyokola ki kyokola ogwo omulundi gwe gwasemba leero lwazeemu okuwulira ku ddoboozi yange. Ndi omu ku bayimbi abaagala ennyo abayimbi abalungi okuprosparinga. Wano wabadde watuddewo Chosen Becky naye yajja nga siriiwo 2018 kwanza nafuluma 2017 neŋŋamba bambi akawala ako kayimba buki bulungi era nenoonya enamba ne Chosen Becky netandika okumwogera ku lugendo lwaffe twatandikira eyo ne Sweet Maureen emabega eri gye tuvudde bo bamanyiyo kaffe bonna bakoze tulabagana naye olw'okuba nti ensi etugabana nange nentambula mukko kati nakomyewo Carol njagala nkwokyeyo wano kati nkwokyereza langi
Agati tulina omusama chulawa Chosen Becky ngenda kugulira tiketi ya VIP. Sawa ngula vitu vya table. Ngenda gula tiketi 5. Mu ya Chosen Becky. Tofu kamila. Endala ya bade wange Mary Butter. Mwina kutula mu VIP mwe, Endala ngenda jigulira Sweet Maureen. Ezo ticket mega za VIP. Walo muyimbi oli peka pakati storage. Memo simu manyino yo naye mulalu. Mulaba bange ku kitimba. Era yo mu kubayimbi bange nga bwenzi mu kivulunga teyazze nkuba aberiyo mama chupa. Eyo ticket yakuna. Ati kafe yaguze tebo. Akati ya okutano jigulira. Jigulira se Martha Mukisawuno. Bano bakyali baana bato mu ndongo. Fedongo twajimba ne tujizimbamu n'amayumba. Kikwewunyisa nno. Z'omu ku bayimbi nga sikolangana ku super mega hit song. Naye nga buli kimu mu kuyimba nakifuna. Okitegeera. Kati nakomyewo ne album yange empya era nataddeyo video zange ku TV. Oluyimba olumba luyita Tuli Bafumbo. Olulala baluyita Ogulumizibwe. TV stations zonna zirina video ezo. Ina album number ya 15 songs era ngenda kola concert yange welcome back concert ku Theatre La Bonita ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri omwaka ogujja kitegeera webale ebyange biwedde webale nya ambassador Sali enkuba eyagala tukyankalanya kyokka tulina ebyokunywa ebweru kwegamba so kye tugenda okukola tugenderera kuyita Balamusisa nnyo mwenna amanya everything ngendo essanyu nina lingi bwe ntandika okunnyonnyola Ntongo mumuyita Carol Ntongo nze muyita Ntongo tugenda kusulawo sikyo but industry eno bweba erina abantu abalina omutima si mitima omutima omulungi ali omu Nchidamu industry bweba erina buli omumanyi bagamba kikulabyeko ye mwana bweba erina abantu abalina omutima omulungi. Thank you so much. Thank you so mbuli nankankana naye kinkankanya because kino twali tetukisuubira. Njagala okwebaza Uganda mwenna. Thank you for loving my big sister. She is not my friend. She is a sister to me. She is a mother to me. I am an orphan. She is my mother. Bingi byankoledde bye mutamanyi ne bye mutalimanya. Buli lunaku nsiba nkimugamba nja kwagala mpaka tugenda myaka 5 sikyo mwakanda wabaawo omuntu andaba nze nina wentamwe bampita Ruth Wantongo ne bwakola ki maaso gange tasobya ne bwe mukola ki maaso gange tasobya because at the end of the day temumanyi kyankoledde behind curtains. Yensonga lwaki tumuyita big heart with Sarah. Tumuyita big heart selfless. Sarah amuyita selfless. Ono ye muntu asobola okubeerawo n'atalya gwe n'olya. Oluyimba lwange lwemulaba ku TikTok okigata. It was sponsored by her. Nze nali nkooye endongo babuulira. Ne mugamba nkubuulire bwe kiba kyetaagisa kubeera ku tiimu y'okumanaging I will do that. No si ekyo okubeera ku tiimu ye like mbeere ku tiimu kubanga mpulira emirembe nga ndi waali. Naye twakeera ku makya nga tukoze oluyimba olwo lw'okigatta nga nkooye. Twali terunnaba kuggwa n'aŋŋamba endongo togivaamu lulisi oyimba.
twagenda mu studio saa mukaga gwa kiro mbabuulira ebigambo bino teri muyimbi batono. I am speaking this with like batono tulabye mangi bati batono akukwata ku mukono ndi mukaya yemu naye mwana muwala. We almost sing the same music like genre ya music yali badde ankugira naye bw'alaba ekirungi agamba Ruth era bw'alaba ekijja ngamba kiki kibi. Sawa mukaga gwa kiro n'entambula n'engenda n'omukyalo mu studio twavaamu ku makya. Bannayuganda butasiima, it is one of the biggest songs. I am so proud of myself. I am proud of myself. If I don't want something, I don't pretend. That is me. I love my song Ochigata, but it is because of her. She sponsored the video. She sponsored everything. Teria sobola chinkolera. Alina eriri atenga buli period gy'akikoleramu abeera talina mumulabanga alina naye talina yeerekereza. Njagala mpuulire Uganda, you are not ready for this concert. You are not ready for this concert. Olaba nga King Sahawe yakugamba nti tonayimba tanayimba ono demo ayimba. Ate njagala tubalage nti tuyimba. Omanyi Uganda mulina ekintu kyemutera okukola ne mutuzala wantu tetumanyi kuyimba. Lunaku lumu njagala nkola oluyimba ne Carol Nato mugenda kukakasa nti tuyimba. I am so proud of myself. I am so proud of myself. Tugenda kutusa wansi Uganda tuyimba. Nebambi neyanziza nnyo Carol. Like kosa tena twali kuyimba era amangu ago ne bakuŋŋaana ttiimu yonna eya Golden Band ne tuwuliriza ku nnyimba ze nali ndeese mu studio y'omwami Minisita Isemakula Can Records ku kalenda. Bwe twaziwuliriza ne basimamu oluyimba, mwami Keti n'ambuuza ennyimba zo za ssene mmeka. Ne mugamba ennyimba ezange nsitunda emiliyoni yalinga emu n'ekitundu ebiseera ebyo nga ngabirako ne production. Kuba nakolanga n'omwami Isma Pro ku 20 Records wali ebbiina mutundu. Kakati omwami oyo Keti n'angamba oluyimba ngenda lusasula kati ne production n'omwana oyo mutwalirewo mu studio atandika okulikodinga. Bwe twalikodinga oluyimba olwasooka ne nduleeta bwe yaluwuliramu n'angamba kati video zo ozimanyi ozikolako ne mugamba nina abakola video ba directors abalungi. Nempandiika script ya video eyo nga bamusika mu kitanda oluyimba bulitansika. Kati bwe neŋŋamba tukoze tutya okugyayo oluyimba luno abantu okufuna ekifaananyi kyaffe. Oluyimba baluyitansika ntwala. Kati neŋŋamba bwe tufuna ekitanda tukisibako obupiira ne twala okuli ne tubwala bulungi ne tusibako emigwa naye banga bamusika. Era video mwagiraba yakola nnyo olw'ensonga eyo. Kati netwala obuliri tumwambaza ka dress ne tujja ku kkubo. Era video eyo twashootingira kawa mu Australia. Tuba tushootinga video baatukwata nga tugadde ekkubo tuvugiramu ekitanda. Era bwe baatukwata paka ku Jinja Road mwami Keti gwe nakubira ne nga tuli ku police batukutte tusibye ekkubo nga tuvuga ekitanda. Era ye yakuba essimu ne bakola ki. Kale bingi nnyo story empanvu naye mbadde naye gwe manya nti okuva mu ntandikwa paka leero muwala mulungi empisa ze kubanga tosobola kukolagana muntu atalina mpisa kumala myaka ejo atawuliriza atateesa saamu kubireko obugambo kulwesa olwaliro tucelebratinga music journey era nsaba abawagizi baffe yonna gye muli ennyimba za Carol muzirabye muziwulidde tezeesitaza ayimba bulungi ennyimba ez'omukwano ate nga naye ennyini ayina empisa nga bwe mba nnyonnyodde. Era mbasaba yonna gye muli gye muwagire Carol Nato nga 6 December tuli wano ku Hotel Africana nga 8 tujja Masaka. Ab'e Masaka tubaagala nnyo, tukulidde eyo, bisiko waffe atandikidde eyo, tubasaba mujje muwagire omwana wammwe ono gwe mukuzizza. Nammwe ab'amawulire nyongera okubeebaza tutambudde nammwe kubadde wano. Abasinga omumwe mwenna mikwano gyange ng'omuntu, mikwano gya Carol obiyimbi. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale kutambuza kintu kino era mbasaba
twongere okukolagana kuba bwentunulira alina wamawulire ndaba mu mukwano gwange mwebalire ddala bafans tulina TCM eyo etimu Kalo Nantongo omulimu gwa management tegubeera gwa muntu omu nga bwolaba nze ayimiridde wano nkola omulimu guno nga ndi under KT Events oyo yavujjirira era yataddemu ssente okuva Kalo yatandika paka olwaleero nga bwenkubira nemuga manager twetaaga kino kikale kinaavaayo tikijja kuvaayo nampa ssente netukola netumekunga muyimbi ono paka olunaku olwaleero nga negatiddwako TCN tiimu yange abamawulire ne bafans bonna okutwaliza wamu mwebale nnyo mwebalire ddala balinze nga 6 December bannange mutuwese ekitiibwa abayimbi bannaffe mikwano gyange abayimbi mwebale kwagala Kalo ekyaddala mwebale kwagala Kalo muli bangi nnyo buli omwanga mukwano gwe nange ng'omuntu muli mikwano gyange mbebaliza ddala katono nnyo mwami Eddie yawe sense okulaba ssente kwebaza wali omu ku basajja abasinga okukkiriza mu Kalo Nantongo ng'atandika nzijukira nga muleese ku Dream nombuuza anaasobola okuyimba ono muzire nga ali akalito netumugezesaamu ku nnyimba ze watuwa zaali 3 eza styles ez'enjawulo paka bwe wankwatako ku mukono n'ongamba kagenda kusobola saba okwebaliza ddala basponsors baffe mwenna bataddemu ssente banaye mwebale nnyo mwebalire ddala tubadde tetusobola kubaawo nga temuliiwo tetusobola kubikola nga temutukwasizzaako twebaza nnyo obumu obwo mujjangu obwo mwebale nnyo mwebalire ddala nze bampita Judas manager Judas oba Judas tebayita mbeere bulungi